yali bweti kansubire nti ekyali bwe tuva wano Ssaabalabirizi bajja kumutwala ndowooza bakole kiri kye bagambye bwe kinaggwa tutooleko ku byambalo bino abalala batera okukyogera obulala naye tutooleko ebyambalo bino tusigaze ebirala Ssaabalabirizi ono olw'okubanga abantu bangi abali ebweru tensinya tujja kumusaba ajja kuyita bw'atyo alaga obuuyi buno kubanga oluuyi luba lwa nte naye obuuyi buno ayite mu kiyitirwa agende ng'alamusa abantu abo bonna abali eri kale agendere ddala nga bwakulembedde abalabirizi bonna nga bwagenda mu kisulo kye awanaagabulirwa ekyemisana era tumanyi nti obukuumi weebuli bulungi n'olwekyo abali ebweru mulindirire ajja kujja. We are going to sing the anthems and then we shall go out in session order, and we request that as the Archbishop and the team are moving out, the congregation is asked to remain seated until the ministers and invited guests have left the cathedral. Thank you very much for coming, and may the good Lord bless us as we continue to rejoice with our Archbishop. Before they in, please, after here, there is going to be a moment of photographs outside there by His Grace, the bishops, and the team. Emeritus ky'Olulatini, emeritus mu Luzungu. Kwegamba okusinziira baateeseteese bulungi, abantu babaddewo mu bungi, ate buli kimu kitambudde mu bungi. Pozi kenjagadde okwongerako nti tuwogedde nti ye Archbishop ow'Omwenda, naye si w'Omwenda okuva eddiini gye twajogedde gye yatandikira, naye entebe ey'obwakibishop okutuula e Namirembe yatandika mu mwaka ogw'olukumi n'olwekyo naye nga giri emyaka egyasooka twali tufugibwa ebitundu ebirala nga tetulina bwakibishopu obwo, n'olwekyo okuva entebe eyo lwe yatuulawo nga bwe twagambye nti entebe yeefuula ki? Entebe yeefuula ekifo. Buli twalina entebe ey'owa bishop okuva ku ba bishop Taaka baani abo paka ku ba Brown, nga entebe eyo gye tulinawo ya bwa bishopu, naye kakati entebe ey'obwakibishopu okujja okubeerawo yatandika mu mwaka gwa 61. Okay, mu bufunze nnyo okusinziira n'ebyo Ssaabalabirizi byakoonyeeko. Ndowooza tusooke tuddeeko katono. Okay, okusinziira ku Ssaabalabirizi byakoonyeeko okukuba mu ttooki engeri ekkanisa ya Uganda engeri gyegenda okukwatamu ensonga, ayina ensonga zayogedde nga zikkaatiriza agambe ezo wentandikira. Ensonga ezo ezisinga abadde aziraga nti ekkanisa we badde etambulira, naye nga ye agenda kwongera kuzinyweza, n'agamba nti tebajja kukkiriza obufumbo obw'ekifuulannenge obw'ebukukujju okulabika nga buyingirira ekkanisa okwagala okuginafuya. N'agamba nti asembwa buli muzadde
azaale abaana basobola okukola ki okulabirira takugambagamba nti zaala ngaomukisa gwe guba gukoze eki naye ate nakugamba nti tajja kusemba ebikolwa ebyokugamba nti family planning naye nga birimu okutta abantu mu ngeri y'okugyamu embuto waliwoko n'ekitongole kyayogeddeko awo nti kirina ensimbi oluusi ze sikireeta eziyamba ti naye bwe ziba zijjidde mu mulimu ogwo waakiri bazirekeyo bo nga ekkanisa tebajja kuzikola ki tebajja kuzeetaaga bwe ziba nga zibatuma kukola mulimu ogw'okugyamu embuto ebintu ebifaanana bwe biti ekyokubiri kwegamba teyeerabidde ng'omuntu bw'oli enswa ne weerabira enkuyege ezabumba ki ekiswa nti ajjukidde nti ekkanisa eyo okubaawo n'okutuula awo yatuulawo ku lwa Ssaabasajja Kabaka era yatuulawo ku lw'amaanyi ga Buganda ekyakyogeddeko. Tweyanzeege mwenna batambudde naffe okuva wali we twatandikidde tubadde wali ku lukiiko e Namirembe kasozi ak'e Namirembe ku mukolo ogw'okutuuza Dr. Kazimba Mugalu Stephen Kazimba Mugalu ku bwa Ssaabalabirizi bw'ekkanisa ya Uganda okuva twatandikidde essaawa zitambudde okutuuka kati mwenna tubeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ebisigadde mugenda kubanga mubifuna mu mawulire gaffe gambuuze ku ssaawa emu togasubwa ne ageesigika ku ssaawa 4 ogenda kubanga ofuna bingi nnyo ebibaddeyo nakati ebigenda mu maaso byonna ojja kubanga ate obifuna bulungi ddala naye temwerabira obubaka pulezidenti era naye abubawadde tubeere nga tubeera ku bwerinde olw'ekirwadde ekya coronavirus kyeyongedde covid-19 abantu abafa beeyongedde obungi amawanga gongedde okuripootinga cases ez'abantu abafa n'olwekyo naffe wano mu Uganda tubeere ku bwerinde okwata mu ngalo ministry yatulabudde oba gavumenti yatulabudde tuyinza okukwewala mu kaseera kano okwegwa mu bifuba byonna tubyenenye mu kiseera kino okunaaba mu ngalo ne sabbuuni buli woobeera ekyo nakyo nsonga nkulu nnyo n'olwekyo tugigoberere tusobole okuba nga ate tuteeka mu nkola ebyo ebyogeddwa naffe tujja kukwata mu ngalo tujja ndoza kwekoonako bwekoonyi bwe tuti tugambe nti weebale nnyo weebalire ddala omulimu gwe tukoze olwaleero kale Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kisache